Maziga na biwoobe Papa Francis afudde ebisingawo ogenda kubanga obifuna maaso awo. Wuno Omunyarwanda avuma Abaganda okufaako obufi era nga nabo banyiize wamma baagala aveeyo yeetonde, naye era awadde ensonga lwaki avuma Abaganda. Akatambi weekali maaso awo. Montana crying baby nange gwe baakola sajjale ebintu byo bimaze okumwefuukira era nga ne ssente zonna ze baamuwa okumulabirira abantu bajja zonna ne bazimubbako. Mugamba mutya, mwasiibye mutya abantu bange? Ansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell. Munange sigenda kurisa era nga nkutandise n'amawulire ganaku nnyo nnyini ddala eri Papa waffe Francisco. Munange ono no yafudde ku makya era nga wafiiridde abadde alina emyaka 88. Ono nga yazaalibwa mu 1936 afudde guno omwaka gwe tulimu ogwa 2025. Kyewuunyisa olunaku lw'ejjo yazze n'alabikirako mu bantu n'abaagaliza ne Christmas ennungi naye era ng'omulaba nga talina maanyi. So naye ku makya bw'atyo Mukama wamuyise, naye nga guno omwaka Abakatoliki yatugamba tutambulire mu ssuubi wamu n'okukkiriza. Ebyo yabyogera nga tannaba kufa. Abadde alina ebimbe ebimutawaanya wamma ebirwadde nga tebiwona naye enteekateeka z'okuziika tetunnaba kuzimanya. Jjukira Abakatoliki naddala Paapa wabanga afudde balina ennaku ze bamala oba tuziyite novena ennaku 9 nga basabira Paapa oyo ng'akyali ku nsi. Kale munnange bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi ono nno nga Munyarwanda, ono asimbukidde mu giya okuvuma Abaganda era ng'aviiridde eri waggulu ku Kabaka waffe owa Buganda. Bannange kyakoze naye ensonga zaabwe agamba mbu bano Abaganda n'abalala bavuma Abanyarwanda okufaako obufimu kati naye kwe yafunye obusungu n'abeesasuzaamu akatambi kalina amaaso wano. Ndi Munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi Munyarwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neeyagala. Ogenda kunkola ki kasasiro? Toyina. Bana Abaganda mwalemwa, mukkirize mwalemwa. Muli baferiya. Teri kumwayinza kukulembera muntu, teri kumwayina magezi. Batono nnyo abalina ku magezi. Batono. Beba batono tono ku 10 kuliko nga 2. 80% temutegeera. Abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso. Abasulusulu ebiwumba tutu yemmwe abagamba nti government eriko tena kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza Abannarwanda oba Abawestana. Saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannaakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lya kikoma nnyoko. Muli bafeeriya mukkiriza Abaganda mwalemwa. Tetugenda kiddamu mwalemwa. Yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako. N'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe, kabaka wa Uganda, kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino. Ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi. Nze kati nafuuka dda na wa Western na wa Central. Nafuuka dda wa Central kati. Era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda. Mugenda fuuka Banyarwanda in fact. Era kati tugenda kukwashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe. Era kati nze neddira Lugave akabbiro maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa, Lwakatende, Lwabirya, Lwawoza, Sserukulu Lengejja, simanyi Lunangwira, bompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Nze ndi muzzukulu wa Katende. Era kati Abannarwanda kati be Baganda. Siddamu kulaba muntu wa nnyindo nnene nga weeyita Muganda. Buganda yakyuka, Buganda yaffe. Yoweri Kaguta Museveni wangaala chu. Bw'atyo munnange mwana mulenzi ono Omunyarwanda mu vidiyo bw'azza akola ng'atyopola Obuganda ng'abavuma mbu tebalina magezi, tebalifuga, tebalikola kibingi bingi. Bino nno byanyiizizza abantu naye munnange gye byasembedde yamaze ate ne yeetonda. Nina kubanga mubatuusaako mu maaso wano ye obuzibu bw'agamba nti
muvuma nnyo Abaganda muvuma nnyo Abanyarwanda naye nange omusajja afaananamu Frank Abaho ono abeera ayombera ku TikTok live oba muganda we kale sooka olaba akatambi wano nga yeetonda ati nkongere navuddeyo neetondera Abaganda n'Obwakabaka bwa Buganda okutwaliza awamu ku byonna byenayogedde few days back naye abasinga obungi mwalemezaamu mu kunvuma na n'okutiisatiisa naye banaye njagala tulowooze bulungi Abaganda nga tribe mu tribe za Uganda zonna ndowooza teri abasinga vuma bwe tugendera ku ba TikTok abasinga obungi wano bwe tumanyi abalina violence oba violating n'okuvuma ndowooza abasinga 10 abasooka Baganda bwe tugenda ku mawanga okulumba amawanga amalala ndowooza Abaganda be basinga okulumba amawanga amalala kuba bwe nzijukira bulungi nti ekigambo omusoga mbw ategeerera ku myaka 45 kyava ku Baganda nga mulumba busoga tubaddewo waneeno ennaku entono wiiki ng'emu mabega nga tulaba omwana oyo akutte mu kalakaasa ayogera ne mu kalakaasa oyo yagenda ku streets z'ebukonjo Kasese ku streets nze nno video nazikoze nga ndi ku simu somewhere in my room or somewhere naye yagenda ku streets z'Ekasese abantu kwe bali abakonjo ku maduuka g'abantu abakonjo okatale k'Ekasese byayogera byonna mubijjukira waliwo omuvubuka waliwo era n'atambula era n'agenda mu Bwakabaka bwa Tooro munda mu kikaali ky'omukama wa Tooro ne bamugulira bwe muyita abambowa oba abakuumi ne bamugulira n'ayingira n'akola vidiyo ng'ajolonga n'okuyisamu amaaso Obwakabaka bwa Tooro era n'abagamba nti n'agamba oyo ennyimba kabamba eggulu lukidde wakana lukira basajja omukama wa Tooro n'amugamba yasindika Abatooro e Kampala okusiiga n'okutambuza endwadde z'ekikaba omuli gonorrhea simanyi kabotongo simanyi siriimu biki nga tewali yavaayo n'ayogera ku kintu ekyo sooka olowooze ekintu ekira muze mukole vidiyo nyingi nga mwogera ku balaalo Abanyarwanda okuddayo e Rwanda simanyi beesiiga eminyira simanyi bali obusa bw'ente lwaki mulowooza ffe tetubyogerako ndowooza 27 oba 28 waliwo omusajja gwe bayita William Kibuuka alina oluyimba lwe yayimba bayita akaalo ka Buganda akadda genda owulirize oluyimba olwo lwonna luggweyo ojja kujja okomewo omuntu yenna kale atali Muganda kino nkigamba atali Muganda omuntu yenna atali Muganda genda owulirize oluyimba olwo ojja kujja okomewo olambe obusosoze buli mawanga g'Abaganda bannaye Obwakabaka bwa Buganda tubwagala nange mwennyini mbwagala okusinga ne bwolowooza naye njagala nawe mufumiitirize owulire feeling gy'owulira nga boogedde ku ggwanga lyo obubi owulire nga bwe boogera ku ggwanga that feeling kyetwabadde twagala namwe muwulire kubanga boogera n'ojolonga Obwakabaka obulamba ng'onyingidde ne mu kikaali ganze bwe nsobola okubaawo ne ŋŋenda Emmengo ne nnyingira munda kyesimanyi nti musobola n'okunzikiriza kyesimanyi nti waliwo Omunyarwanda oba Omunyankole yenna ayinza okuyingira munda mu Bwakabaka munda Emmengo munda mu lubiri simanyi naye omuvubuka oyo Muganda oyo yakwata mu kalakaasa yagenda mu Bwakabaka bwa Tooro munda mu kikaali Abatooro bakita kikaali n'ayogera byayogera banaye twagala tulowooze ffenna naye nga nze byonna nga biweddewo nze Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda mwenna mbeetondera ku byerayogedde byonna bannaye munsonyiwe era munsonyire ddala era Kabaka nze simuyinaako buzibu Kabaka mwagala kuba nze nsobedde Buganda nkulidde Buganda nzaliddwa Buganda era bwongana nti nzireyo ewaffe simanyiyo kuba nze ewaffe bwemanyi we wano
abazadde bange basanze wano nzaliddwa wano nkulidde wano wensomedde era wenkoledde sifulumako ggwanga sirina we nali byonna wonna tewali so netondera obwakabaka bwa Buganda bonna n'abaganda bwenna buli kyabaddeyo kyonna mu nsonyiwe naye njagala mufumiitirize mulowooze owulire feeling nga boogedde ku ggwanga ly'obubi nga bwe mwogera ku mawanga amalala ng'abasoga abanyarwanda abanyankole n'abatoolo wana amawanga amalala mukalakasa eyo mwana gye yakwata n'ayita ku bwakabaka n'agenda ku streets ze Kasese n'agenda n'omukatale singa wabawo akwata nga si wa ggwanga lya Buganda nani si Muganda n'ayita mu tawuni e Kampala oba n'ayita e Masaka ng'ayogera ebyo muyinza wulira mutya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monange bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi Montana Crying Baby ono yarabikiranga mu butambi obw'enjawulo ng'akaaba naye ng'ekyamukabyanga ng'agamba nti yafiirwako bazadde be ate baamulekera muganda we omusota kw'otadde n'abantu okumuboola olw'ekikula kye munnange nti nga bw'okiraba kitiisa ne waba ng'agenza okusaba omulimu otafuna mulimu. Munnange Juwavu omuvubuka omuzira n'agamba nti ye agenda kukola ku bbiiru zonna bagenda mutwala bamulongoosa amannyo. Munnange omuvubuka ng'asanyuka nga n'ebyali akaaba n'atuuka ekiseera nga takyabikaba kugamba neerabira n'ennaku y'abazadde be ne baganda be n'egula omusota n'agwerabira gwe yali yazaalibwa nagwo. Naye munnange saawa zino agamba nti omuntu eyavaayo mu kamera n'amuyamba yamubba teyamulekera yadde 10. Saawa zino abonaabona talina buyambi ate embeera yeeyongera ddala okutabuka okuva we bamukola sajjali munnange ey'amanyo. Ngenda kuba nga mubateerako maaso wano namwe musobole okwewulirako ku mwana mulenzi ono Montana Crying Baby nga bw'alaajana era nga bw'alojja abantu nti munnange si buli akuyamba nti aba akwagaliza wabula aba alina ekigendererwa ye aba alina bibyo by'ayisaamu. Ne baganda bange nnina obulumi ku mutima bintu bino ngenda kubyogera sigenda kutya muntu yenna agenda kubaako kintu kyonna kyayogera oba onvuma oba okola otya yogera naye njogera ekintu ekindi ku mutima bannange nave waka nengenda ku sajjale byonna ebyatuukawo mwabiraba nagenda ku sajjale era neebaza buli kinoomu eyankwatirako kugenda ku sajjale neebaza buli muntu yakwata kasente ke nagateeka ku ssente enza ntwala ku sajjale. Baganda bange nnina obulumi ku mutima bannaye olunaku lwe nava ku sajjale nasuulibwawo bwenti. Olunaku lwe nava ku sajjale ne Uncle Abidekisi lwe yajja n'asasula biiru zonna ezaali mu ddwaliro. Bane lwe lunaku lwe neewuunya omuntu ku nsi ya Mukama kuno. Nadda ewaka ne mukwano gwange gwe mwalaba mu ddwaliro ntukomawo ewaka. Twakomawo nga tetulina yadde 10 mu nsawo. Ne ssente erya mu voice ze yatuwa $20 agaali ku kimuli kino kye mulaba kino. Ekimuli kino kye mulaba kino kyaliko $20. Naye wallaahi gonna
nago ganzigibwako kitegeera baganda bange nago ganzigibwako nakomawo ewaka nga siina yadde n'ekikumi mu nsawo kwentandikira yadde emitwalo 2 kwentandikira nti ganzijanjabe baneze siina maama siina taata siina muntu yenna nali manyi nti nfunye muganda wange oba nfunye ab'ekika ana vidiyo eno mujja kunsonyiwa ngenda kugikola nga mpanvu nembutuufu ndi disappointed nnyo fayini nagenda ku sajjale nembutuufu saalisuuliriddwa wentyo okyasinga ng'okuntiisa okugenda ku sajjale nga nkimanyi era nja kukoma ebintu bisigale nga bye bimu kati labayo labayo waggulu yonna tewali mannyo naye weesibako ogezaako okwesiba ku muntu nalaga nti ate omwesibako bwesibi tegeera nange ekintu mwakitandika mwenna ate ye nalaga nti akikuleseemu kati nze ngenda kola ati okufuna amannyo bannaye nze gwe mulaba natuuka n'okuva ku buliri ku ndiri nga nkyali mulwadde nengenda ku geeti netandika okukola omulimu gwange gwa kugula geeti nagenda netandika okukola nga nkyali mulwadde nga kasana bekaaka ne ku geeti kanjo kyabe kati amasanyalaze ne gampitamu nga benkwata ku geeti amasanyalaze gampitamu weegati baganda bange nkusaba munyambe mutuuse message eno ku muntu gwe kikwatako yenna nasiima nnyo ekyo ne mukama akimanyi okuba nti natwalibwa ku sajjale n'enkyusibwa naye bambinsaba kiro n'okukoma mu bbanga neetaaga amannyo nze siriiko bwasiizi n'akasente kenkola tekasobola kummala kumbeezaawo oluusi okola n'okola emyezi 3 nga tebakusasula n'obeerawo n'ogumiikiriza n'ogamba embeera be nateeraba naakola ki embeera sente zijja kujja naye walayo embeera yeyongera kubeera mbi nzira mu kamera muno neefeekinga obulamu naye nga nsula n'enjala tegeera olunaku lwaliro lwa Easter nowalayi siina yadde omutwalo mu nsawo mukama yanyamba nampa trend naye muganda wange trend nagifuna naye mutuufu nasigadde nga bwendi banaye nsaba munyambe anaye neetaaga amannyo nina ekirooto ky'okugenda ebweru nkole nenagendayo ntya nga siina mannyo ngenda kujja sente zigenda okuteekamu amannyo zijjawa otubadde twava mu ddwaliro bwetutinga sajjala nga batusiibudde mu ddwaliro walaayi awo omukwano we gwakoma n'abantu bonna abali banninaanye omukwano gwonna we gwakomaawo natuuka n'okudda waka nga siina yadde emitwalo 2 nga n'emitwalo 2 lyamu gye yampeera ku kimuli okwo nga nagyo baginzigyeko emitwalo 10 anaye nsaba kunnyamba muntambulize vidiyo eno etambule